زيارة abasajja b'emu إذا حابب تتواصل معنا تواصل معنا بشرف. شو بنا أمورك تمام؟ بدك بلا شيء؟ فيك الجاهزة الله وياك. سلام. Fiiki Gaza mujja kuddamu okumulaba wano e Uganda nga wayise emyaka egi oba myaka 6 singa gavumenti ya Uganda ngeyita mu embassy yayo e Saudi Arabia temubeereramu. Fiiki Gaza muyinza okuddamu okumulaba wano oluvannyuma lw'emyaka egi nze mbabuulira okusinziira ku mateeka ge Saudi Arabia nga bwengamanyi naddala agafuga ebiragalagalagala agafuga enkuŋŋaana n'amabaala n'agakugira abantu abeerimbika mu kukyala ne bakuba ebivulu nga tebalina pamiti za kupracticinga ku bivulu mu Saudi Arabia. Fiiki Gaza muyinza okuddamu okumulaba wano oluvannyuma lw'emyaka egi naye nga lukwe lw'Abannayuganda ab'empisa embi abatalina na bipapula. Ku Fiiki Gaza Katonda omugo gwe yamukubye Saudi n'akuba horo nga mulimu abantu 15. Ekyo temwalabye nga kibonereza ekimumala n'omwongerako n'ekyokumusiba. Lwaki temwagaliza mwabeefuula abategeka ebivulu e Saudi? Mwayosezza bannammwe bali mu kkomera bangi baabayodde. Fiiki Gaza baamukwata n'abalala 6 bali mu kkomera lwakutegeka bivulu, kunama, kunywa mwenga bala tebalina mpapula, togenze kuyimba ogenze kukyala oli mu kuba bivulu mu ggwanga lya Saudi Arabia olwekuba mwamanyira okumenya amateeka. Wano wava wano Fiiki Gaza we mudde buli omu akolagana ne gavumenti. Kati kadinga ayinza okujja mu kkomera lya Saudi Arabia, kadinga ayinza okubajjayo mu abanuupu. Kale wadde baabalukidde lukwe abaana b'NRM Saudi Arabia baabalukidde olukwe, abaana b'NRM baabalukidde olukwe, wagenda mudde buli omu. Wamma bantu bange mu buufu bwe Saudi Arabia ninawe emirimu gy'abalenzi okuva ku myaka 21 paka emyaka 38 mugenda kuba mukola mu fast food restaurants. Babasasula $1 n'ekitundu. Visa ze Saudi Arabia muzimanyi ziba sponsored, bakusuza bakuliisa. Kubira kuba staff ba Uganda ku noti 77475 oba noti 7 noti 6726 sente zo ziteekamu ngomaze kukwata ku visa yo mu ngalo mudduke mugende mukole interviews abantu batambulirawo Saudi. Kati kadinga ayinza okujja mu matigga ekisobola okuyamba yembase yesobola okuteerayo akabega naye tutunuulira obutambi bwa Fiiki Gaza bwe wasembayo okulikodinga ng'agende Saudi awo. Bantu mwe abanuupu mukomye amalala. Naddala abavubuka mukyetaaga buli omu yenna okubaako kye mweyongerako mu bulamu. Mulekerawo okulowooza nti struggle nti ye buli kimu ku nsi kuno. Oyina lwe weetaaga gavumenti, oyina lwe weetaaga oyo gw'otakkiriziganya naye mu byabufuzi. Muve mu malala bantu mmwe. Kati Fiiki wammwe simanyi Fiiki Gaza za Naleeri ali mabuusu. Njagala ndabe kadingo bwamugjayo.